sawa yonna ndeeta omusajja omupya any time from now. Era omusajja yenna agenda okucoming across me mukwano ngenda kupositinga kozi ndagala bafanizi bange bamanye nti neera twafunye daddy omupya naye nze sidda mabega. So ex yonna gy'oli oyinza okugamba nti kati Aunty Dawn relationship ye yaweddewo. I think it is the high time I can go for her. Gwe nakumala wampisa bubi nakukyawa. Ati wampisa bubi nange nenkukyawa ebyokuluma omutima olukedde nabikoowa nange wenakolaga omukwano ogujjudde wampita fala ng'olowooza ndibye. Bambi ka relationship kange bambi abadde kampadde emirembe. Era nako kaweddewo alhamdulillah regardless tugende. Nesaawa yonna anyingizaawo